Mwebale nnyo kubanga musubscribinga ku Trust Media Uganda ne ku Waswa Emma YouTube channel. Mwebale nnyo kubanga mutugobera mikono gyaffe nsuubira muli bulungi nnyo. Ennaku ezenjo tugeza abantu batuusako updates kuzifa ku mikono gyaffe naddala abawangalira mawanga Middle East, abava Saudi Arabia, abava Dubai, abava Oman, Jordan n'abasigalidde ebito okusobola kubanga mu kata tojogedde ko sebo madenjera video kata Bahrain mwanga bali Kuwait mwebale nnyo kwanga mutuwagedde basizo okuzimba internet eno nebera y'amaanyi kituufu Uganda ni internet y'amaanyi lwa abana abeera mu Middle East budde baba nabo ate data bamuyina nga mujjuvu buli kimu kibeera kubanga bakikwasaganya kakati nga bulijjo tubene Calvin Kayanja president nasobola okubanga ajja ayitamu ensonga n'abanga azitematema eziba zisobose n'abako byakola ebyo bya bitambula mpola Calvin njaga tutandikire ku nsonga za wabawuliddeko barwa Afagani abafagani olinda bameka bayingidde tebanayingira mu kusooka kyabadde open neka nawuliddeko nti government yagadde kiremegenda viral yale bayingira n'omuyinza obutalumanya but bajja bangambyeko nti bayingidde anti kati baso bakiteekawo then oluvannyuma ne bakigalira ekyewuunyisa nti bagenda kubeera Namboole mu kisaawe kyaffe ate tugenda bakuumira ate aba covid mugenda kubazaawa anti batono bakendera abo bantu tugenda bakuumira kirwadde twakirinya ku nfeete tugezaako kirinya ku nfeete g'okyabawulira abalwala abangi wabula ate era ne masiki mwazisuula toziina masiki zirwaza mu buzibu bwazo naye ng'ekirungi kya byonna buli bulamu bwa mugaso kituufu bw'aba mufagaani oba mu Swidi oba mu America oba mu na Uganda era naye wa mugaso eri ensi kituufu nkisanyukira nnyo bwe bava mu mawanga gaabwe nabo ne bajjaako mu mawanga gaffe ne banoonya obubudamu okitegeera kubanga bwe kibeera ku sayidi emu omanyi abantu bwe tubeera mu Middle East Abafghanistan be tukola nabo ba Sri Lanka ba Philippines ba Bangladesh batutwalira ddala nga Uganda amawanga ga Africa okuba nti nsiko ekitegeera n'olwaliro bafuna ku bizibu mu mawanga gaabwe nabo ne bajjako eno ne balaba nti naffe eno tuli bantu gyebiri tuli bantu lwakuddugala nsusu zino omanyi teri kibantu basosolanga bantu ba Middle East awo bakusosolera omuntu naawe n'osiima nga ne waali nnyo litayagala kulinnyawo oli n'akulaba neyeebikka yenna so njagala nnyo abantu babeere exposed bajjeko mu mawanga gano beegatteko n'abantu ab'enjawulo kituyambanga eggwanga Uganda okumanyika n'okuba nti abantu batutegeera nti tuli bantu okitegeera ekirala bajje bagezeeko ne ku environment yaffe wano bamanye nti wano ne ku misana ezaawe ez'emisana oyambala ekkooti ekitali waabwe mu Buwarabu oyinza okwambala ekkooti n'obeera ebweru okitegeera so embeera eyo njagala nnyo abantu bajje balabe nti amawanga gaffe malungi nnyo ekisooka mbaaniriza kuba buli bulamu bwa mugaso Abafagani batwaniriza eriyo n'abana Uganda abali kati mbuuza ekibuuzo enyaniriza yaabwe ngabaniza ffe bannayuganda ebadde ng'etya nga bw'omanyi abantu mulimu abalungi n'ababi Abafghanistan babadde batwaniriza mu mbeera wali nga tetulina na buzibu waka gwe weesuula mu jjulube n'oga nti nkooyo obwavu bwa wano kangende mu Afghanistan n'ogenda olimu omuceere oba opoote oba okuuma oba okola obwakadaama esayidi eyo nga bakwaniriza mu mbeera sirabangayo yali akoze vidiyo n'aga nti mbonaabonera mu Afghanistan okitegeera bulungi naye nga gye bali Abannayuganda weewaawo n'abafuna ebizibu bakola ki gye bali naye ate tekiri too much ng'ewaki ne wekiba too much ng'ewala naye bakwaniriza ekwaniriza kikkirizibwa n'olyoka ofuna obuzibu kubanga nabo twabaaniriza wano naye tetulina garanti nti tebabufuna bavubuka obalaba engeri gye boogera ku internet ni omuvubuka ng'oyo eyagambye nti omufagaani saawa yonna amwesunga bwesunzi bw'anaamukwata
okitegera so kati embeera ngeeyo tetuyinza gamba nti baba bazze wano bo tebafune buki nedda tomufagani mwagaza ki abaana abafa bawano ina kyobagattako nga bo tebannayitaayita kakati amidst that whole situation sobola nga tumanye ekyo gavumenti esobodde okuba nga ebaniriza n'ebirala nawo baniriza ng'omuntu kati njala kubuuza gavumenti yayanguye nnyo okwaniriza abafagani nenda ba mixed reactions ku bantu nga bagamba nti lwaki mubanguizo baniriza abaffe ne mbaga yalirira well kyewuunyisa nnyo era leero mbaddeko ne minisita wa Kampala ne omukyala ne mugamba nti kyakuswala nnyo eri gavumenti ya Uganda okuba nti bannayuganda bali bweru tebannafiibwako tetunnalaba lipooti yonna tetunnalaba avaayo ku nsonga eyo yonna eri bannayuganda bali mu Afghanistan naye nga abagwira bo mubategedde engalo okukola ki okubaaniriza at least ne bwe mubanga abantu bano simu abagendo bazza naye kandi badde kakwakkulizo nti muleeta 2,000 ne mutuleetere n'olukumi olw'abannayuganda baagala okudda kuba weewaawo wadde nga bannayuganda bali mu Afghanistan tebannavaayo kulajana kyoba omanya nti gye bali olaba omunansi wa Afghanistan yadduka emisinde n'aleka omwana we mu nnyumba anajjukira Kadaama okitegeera oli waagambira nze empalampya ennyonyi nze agenze famire agirese maama amulese taata amulese abaana abalese anajjukira gwe yagenda okulomba mu maka ge so gavumenti ya Uganda wano weyandisinzidde ngeyitamu embasizi zaffe mawanga ag'enjawulo ne bayisa ebiwandiiko nga bwe twabateekako pressure oli ne mukola olw'okuswala ng'abantu bali eyo covid ennyonyi zonna nzigale naye nga ne tubanyonyola nti musobola okuteekawo repatriation flights era abannayuganda ne baddira mu sisitimu eyo so n'olwaleero gavumenti ya Uganda tugisaba era nga tugyegayirira ekonsidalinge abannayuganda abali mu ggwanga lya Afghanistan singa abadde lumbuye nga yali mu ggwanga eryo bandyanguye nnyo okumugjayo naye bw'abeera omunnayuganda ng'abeetaaga balwawo kyovola nti bannayuganda gavumenti ya Uganda ekyafuna nnyo obuzibu ku bannayuganda bagenda ebweru okukola kubanga tebabakuliyetinzeemu ssuubi kyova nti abannayuganda bangi bakyabavuma nnyo ku intaneti bakyakola buli bikolobero byonna n'okubavoola kubanga temubasizeemu ssuubi ndi musobola okubayamba olwali abannayuganda bali mu Afghanistan temwogera kintu kyonna bannansi bagidduka temusobola na kuvaayo kugamba nti waliyo munnayuganda ayagala okuddeeka waliwo munnayuganda ayinza okujja ne bino ebibiri 2,000 ze twawadde omukisa zijje okitegeera nemwe ne musirika busirisi wano lumbuye yali omuntu omu ate nga talina na buzibu bwonna tabagambye kudda waka naye ne mukubisa buli mawulire gonna ne mulanga buli wamu wonna buli omu yenna security forces ministani mwena ne muvaayo okwaduyisinga ensonga ze okitegeera naye bagambe nti omunnayuganda ali wano yeetaaga buyambi bwabwe so ebintu ng'ebyo ebyokulaba nti bafa ku bannayuganda beetaaga buyambi bitulekera ddala nga twenyamira kino kiwa kifaananyi ki eri bannayuganda abatali mu Afghanistan bokka naye bannayuganda bano b'okulembera abali mu Middle East ababeerawo nga babundabundira ku zi embassy ku zitabete zino ziguni ng'ogyeko embassy waliwo deportation centers n'endala ey'okusatu awo kati abaana abeera mu mbeera eyo mubaddeyo nga mutoba nakyo kijja kifaananyi ki kati labayo gavumenti ekyatuliko gavumenti twali tulowooza nti oba terina bubeezi busobozi naye okuva lwe yakwata lumbuye n'emuzza wano kyatulaga nti abantu bano basirika busirisi ku bizibu byaffe baba tebaagala beesuulire bwesuulizi gwa naggamba minisita okera oli omu asobola okuvaayo okwogera ensonga za lumbuye n'azitaanya buli wamu naye mugambe nti waliwo munnayuganda ali wano yeetaaga obuyambi abantu bano be bakola ssente zibeezaawo eggwanga abantu bano we bagenda ebweru wadde tebaayita mu makubo matuufu naye omusolo gwabwe tukimanyi bulungi nti temugwawula ate tebagwawula mu misolo mirala baguwooza siwulirangayo nti omuntu yenna yagendera mu bumenyi bw'amateeka bw'aweereza wano ssente ng'alina akayumba kazimba seminti tebamuggyako musolo okitegeera naye lwaki omuntu mumujjukira nnyo nga mulina bye mumuggyako ate ne mumwerabira ku kye mulina omukolera okitegeera bulungi so gavumenti ya Uganda tugisaba nga tugyegayirira erowooze ku bannayuganda abali mu ggwanga lya Afghanistan
bwe baba bagende mumenyi bwa mateeka it is very fine sente baba badde bazikola kuba nte ni muna Uganda agenda bweru naddala ga amawanga abagendayo okukola balina employment visas kitegeeza mukozi oyaze eno ate ye muntu eyandifiibibwako ennyo okitegeera so tusaba gavumenti ya Uganda nesse kusaba yenna erowooze ku bannayuganda bannaffe abali mu ggwanga lya Afghanistan ate abantu ba bulijjo abesunga okuzala mbaana mukyala bana Afghanistan tebali kusaga busazi so abavubuka obusirusiru bwabwe nze naye sirabangayo musajja alina azadde mu musumaali babadde wane waffe ebbanga ddene wali mu kisenyi babeera wali olabye amwepankirako bajja kubattira bwereere bavubuka mmwe Abafghanistan mu bagende empola olaba mwalemererwa bano abasumaali sirabangayo Munnayuganda wasiza musumaali babeera ali bokka mu kanzu baabwe abo abantu basosola ate gavumenti ya Uganda bwe baba bazza kuno security ebeera ennene abantu abo bava mu nsi nga teyeeguya bomu bwe basanyuka mbakwata mundu so abantu abo baba bakwegendereza era babulabe security ino babeerako okitegeera muve ku bino bye mulagajjala n'ogenda ku poliisi n'oyingira na buli wamu wonna nga tebalina we bakwaziza n'oyingira ne airport nga teri akebedde emmotokayo okimanyi bulungi balingizaamu ndingize naye nga tebamanyi oba olina kyokwese mu yingini airport z'amawanga amalala bakebera mupiira babula kugujja ku mmotoka wabeerawo n'embwa ezikebera emmotoka ezawano zaddawa okitegeera kati engeri Katonda gy'akuuma bano be muleese bantu bafuukira ekizibu security ebeera egguluggulu kale kyekyo abadde Calvin Kayanja ensonga zitanyiza bulungi nnyo ez'Abafghani abadde nokyogerako kubanga ye kennyini yavunaanyizibwa ku baana baddala bali ebweru ababundabunda so eddoboozi lye lirina okuba nga ligattibwa ku bannayuganda abatali bamativu olw'ensonga tebafiiriddwa koze wasomani